TV osibye otya kansubira nti osibye bulungi ne wiki kutambulidde bulungi okutwalizaamu webebadde mbi ate nzikiza nti egenda otandika enkya egenda kubeera nnungi akubuzako nze Jezenaji the most wanted the international bay tuba tuguse na tennis pa girlfriends olunaku always Sunday. Nga bulijjo Spa Girlfriends bila ku Malakai Eco Lodge esangibwa ekitende era nga gwe nawe nanyumira show ya fotegera butegezi nti kati batoose Malakai ejide green mwerere ebisude ebirungi ebyokunywa n'ebyokulya ebirungi genda ku website yawe yandibyetaze ayinayo mukolo mbaga kwanjula kuhinjiro nonya wolinzo genda omayireko ebiseera inabeera Malakai Eco Lodge. Tina omulamwa ogwalero era nga nandyetaze buli mukyala ali eyo ng'oyagala okwagalwa okola emikolo okubeera mu bufumbo bw'olubeerera ebintu bya I do to the front lwansonga ekyali kitugenda okwogerako ogenda kuba okyetagane nga tunakigendamu nandyagadde binawo beeyanjule olwazisembule. Alright, omulungi aliko Spark TV nange nkubuuzaako olunaku olwaleero nti kulika yonna gy'ogenze masinzizo naddala gwe yagenda ku Friday, Saturday ne Sunday olunaku olwaleero kansuubire ffenna tulina ekigambo kye tuggyeyo ekigenda otutambuza mu week. Nange I'm happy to be here ku Spark Girlfriends. Milka Irene gemanya. Njagadde abawala abato basembeyo kakati atenze naye mukama omupya aliko n'akaveera. Ate mbere nga ngezaako okuba ate kuba ensonga gye tuliko nkulu nnyo kati abawala basooke abaana abato ne ngamba buuzaako Rosette Tendo mukyala w'oligaayo omuwaati kati Josawuli ayagala nganyiza kulinda weeyanjule nengera omugenyi waffe yeeyanjule njagadde omugenyi asookewo abawala kati mbawe kye tuddako nga gwoni omukyala I do ngaza omukyala atali mbawala. Kambuuze Rose. Kino kika. Sikizibwa kubuuzibwa. Kambuuze katono nga mukwano gwo. Omwami ewafukamidde n'omugamba darling we bali kunzija ku luggya. Mukwano gwange ndikolera yesi mmwe mwenna naye nga nabikoze. Wabula yakusobodde. Nakujja ne mu firimu. Kati mwenna amala yafato otanda. Tewali kyama kyamu otogenda kuddamu bibeeramu kale kiba kyama ki. No, just napozinzeemu soke nsetolinge kale ndabe nga mukwasaganya ngate omwana tsoyo banya musajja okujja mwe nakusasula entameka si kyangu ntwala omukisa okutegeeza omuntu ali ku Spark gwabadde atulaba buli kanako Madam Ze bamuwaseza kakyali eyo bamujja ku lujja bamutute mbitiibwa siwa kawondo kakubye Denisa emmere twagiridde yanyumye so congratulations my girlfriend. Thank you. Kana mukwaze ko mufune ku masiku mafuta. Otuwa mafuta. Okusiza bukodiochi. Je tugendamu. Yes baterere. Omulungi Next TV. Omulama gwafogona ko ralero ebya roast bigenda kugwa kati nesi tuli mu show yennyini era agenda kuteesa nnyo mu mutunule agenda kuteesa nnyo ralero. Omulama gwafogona ko era guli ku nsonga lwaki naku zineno abakyala basanga obuzibu kufuna ba partners oba babezi ab'olubeerera. Lwaki ennaku zino abakyala bafuna obasanga obuzibu mu kufuna ababeezi ab'olubeerera. Abakyala b'ennaku zino simanyi lwaki naye beesinsinkanye nnyo mu situation yokuba nti n'okufuna omusajja agenda okuwasa ugamba no kati I do gwe wange nze otuwangale ffenna kizibu. Simanyi lwaki ekintu kiba kiri era mukimanyiiko nga mmwe tidala embeera bwetyo bwera ennaku zino. Kituufu nnyo era njagala kwebaza program eno Spark Girlfriends kuba egenda kuyamba abakyala bangi okwezuula n'endowooza zaffe. Nze ng'omuntu ali mu career okola you understand ate ebintu ebyo biruddewo for some reason nina byenzize ndaba bye neebuulira ne ngamba okay ekisookera ddala omuntu ali mu mirimu kiba kizibu okomitinga nga mukyala ekisooka no let me tell you why ekisooka naddala ffe abakyala twagala nnyo okuba let me say okyesinge nawe your vision oba okitegeera kati weesanga sometimes ng'omulimu gukumalidde ebiseera oba okitegeera nga buli lwoba ogamba kati kaŋŋende nzaale ne bakuwa promotion kati kaŋŋende nkole kino kanfune relationship zetolinge. Let me tell you abakyala bangi ennaku zino babuuka abaami 12 n'amubuuka oba okitegeera nga you're just in a relationship n'omubuuka n'ogenda ku mulimu kati ate bijja ne byonooneka nga you're also traveling. Nazze kuno abakyala basigalanga waka oba okitegeera ng'abaami
omwami wobogena kufumbirwa bamukunoonyeza nobijjanga you understand nogera ne family bajesiga nti ne byosangayo mu bufumbo osobola bigumira naye kati okoze ku ssente buli kimu manyo kyetuusaako ovuga emmotoka osobola okusomesa omwana wo tell me omuntu agenda okuteminga akugambe nti omanyi tokola you understand ebyo byebimu byendowooza nti bw'oba ng'onozezzaako okukola kikuzibuwalira ogenda kuddamu okujjukira ng'emyaka gikububira akatambaala I am telling you promotion emirimu gisooka ne gijjaawo ne gikuvuga speed nga naawe olaba nti bano abanguye mu bufumbo omukazi alina obukadde 2+ ku account ekituufu kinti ensajiraba bulala nnyo n'omukazi alinda omutwala asuleko 1,000 omwezi gugenda okuggwako ng'alina emitwe osimayanga 3 endaba yaabwe y'ebintu of course ebandala ono aba ayagala security ow'omutwalo gumu aba ayagala wanaasula aba ayagala omuntu agenda omuprotectinga amulabirira akole ki naye kati gwafuna obwabiri ogendagenda mu saluuni osasule enviiri za 3,000 n'ezaakakadde wiigi ozigule oba okitegeera maama walwale oweereze olina abakozi bameka bakuweereza bakolera eno okimanyi kiba kizibu okuteeminga n'omusajja agamba nti tokola oba tosobola muwulira essente zaffe teziwerangako era tezisobola omukazi afulumye nga olina ekigendererwa ekigamba nti wenfumbirwa kati nga ndaba nkyalina bukadde 2 ku account ssente z'omukazi bwebabuuza nga zaali zikoze ddi nga tezirimu mukono gwa musajja era tusigala tweyita banaku tusigala tukaaba tusigala tuli awo nga we are incomplete ekyo kituufu Rose kati nebuuza ziriwera ddi kale tugambe nti kati okay yesaawa omanyi ekyo kino kyoyogedde n'ogamba nti tutuuka essaawa netugamba mbu kati mpulira emyaka mpubidde akatambaala bwe buzibu bwekisanga nti you feel sente zo wano wooli zikupika okuba nga you cannot listen nebyokubuuka abasajja you listen why we have courtship dating and the processes we have towards marriage the official marriage I do is muteesa nti mwami wange nze nkola ku spaaka show yange ya ssaawa 12 paka ssaawa 3 kale ze ssaawa ka siriiwo naye bwe mmala nkomawe wakawindi they understand anti kati kyeŋŋamba waliwo ebintu ebituvuga speed I'll give you an example omuntu bw'oba wakava mu ssomero ekikubeera ku bwongo obwo kibeera ki zibeera ssente abantu abamu weewaawo wabeerawo omuwala agamba nti nze wani waka wantama you understand waka banvuma bankozesa emirimu maama nangira maama akola ki omwana oyo ekikula ekyo ayangu ogenda mu bufumbo immediately after campus afuna boyfriend n'amwagala n'akola okusalawo mangu omwana akuziddwa jjajja mulekwa akola okusalawo mangu why jebuva ne jebulaga Rose we need security you understand naye kati omuntu avudde ku ssomero ngafunye first class upper omwana omunyumunguzeemu abadde ayina emikwano gy'abo abasajja abamconnectings ayina connections ayina looks there and everything olumala campus natandika ofunira 1 point something oyo kigenda kubeera kizibu oba okitegera I'm giving from a life example a life like a life experience oyo kigenda kumubeerera kizibu nti ne basenga ne baani ne bamubuulira ne bamugamba tuleetereyo omwami alaba basaaga paka wali emyaka we bagamba nti mukwano nga bajibala okimanyi nga bonna bafumbirwa awurotandika nowebulira nogamba nina omuwala gwe mmanyi namugamba twali tuna ebintu byetuka documents nemugamba asabako ku ninambayo by the way namambu ninamba enamba esooka simasi what oba 18 is your birth your date of birth okay omwana n'angamba yaggwako nimugamba ne weba yaggwako gwe msindikira ninamba generator tebiriko okitegeera n'angamba kati kumbe ayita yagala manye myaka gye okitegeera manye abawala tunenge kadro ati Jose ekyo myaka 23 era gye kirina bukyasibira ulira mugambe leeta omusajja like kyensako bagamba nti oyisaawe ekituuka abantu on pressure ate ne bakozesa ensobi eyo gamba nti no kati sifugika kati nkyalina ssente kati I can do everything let me enjoy life the so-called billionaire that I would love to get married to tanajja n'otuuka mu kaseera kali aka clocking oyo omwala yaganya national ID saga kumwogera ku bashajja giraba naye like waliwo obulamu bwe tubeeramu awo n'okola ensobi
ku kaseera akasembayo kubanga opapyemu kati emyaka 35 awo ate va kugenda kuzino like China bizibu tejiraga ejje ebizibu ng'onoonya omusajja myaka 35 fana n'owaaga owaana kati ng'otuuka ogamba ajja kati omanyi oli omuvuka wali wangamba ki yagala kupasa kati like omanyi nti nawo osookola ensobi mu kwagala okujjawo kiri nti nkuze n'ofuna ate Mr. Wrong because you can even marry wrong. People are in marriages but have married wrong. You can wait longer and still marry wrong. But still you can as well okufumbira omuntu tosake okuba do you get okulwa era n'ofumbira omuntu omukyama anti bagamba kati bolonjega nkyetegereza nfuna omutuufu naye newe maliriza nga mukwetegereza ko era tulina kyokoze ekyo ofunye mu kyama n'ebyokupapa era nabyo si birungi netuuka n'ogamba nti kati wano wendi njagala so sireeta omusajja sikiriza nnyo bantu batubanja abasajja n'ekirala ekisinga otulemesa okugetinga married oba okusalawo mikwano gyaffe egiri mu bufumbo obeera n'emikwano no not that version but obeera n'emikwano Rose ng'ali mu bufumbo n'akubuulira buli kibi ekiri mu bufumbo buli kibi nze bankuba no n'akutiisa let me tell you n'akutiisa ekituufu kyekiriyo but kisirikire ate si nti buli lwefuna omusajja akikola kulwa bulungi ng'onogamba nti sinza kuti mukwano gwange gyo sandyagadde ajje mu kino ate gwe okifunye mu ngeri ya anti kati instillingamu fear mu muntu ne bwe yandifunye omusajja kiringa Jose nenzija negamba nti nfunye Brian oba okitegeera nongamba Milka nze nalinako Brian eryo erinnya B oba okitegeera abo ba Brian bonna beeyisa bwe batyo oba okitegeera nookera ku makya nongamba waddini ki yeddira ki okitegeera waliwo abantu this goes to people abachikola waliwo abantu olaba munno bambi afijitinga they are trying to find somebody ate n'omutiisa ekiri mu bufumbo n'omugamba nti kati gwe tolaba oyina omulimu weeyagala oba okitegeera naye ogenda kufuna omusajja akuzaalemu abaana oyiwa omubiri oba okitegeera ofuna omusajja agaana okukola ebintu bye byobadde okola agaana okukola waliwo abantu abatunyumiza ebintu ne bitwinstilingamu fear nti ne bw'ofuna n'omuntu ng'akwagala enojja n'omunyumizaako nti yakoze kino nagamba yetumuleke kyokka yali mu bufumbo okwongereza ku kyogamba nti omuntu bakunyumiza nnyo ebintu ebitiisa ne bw'ogamba nti kale kamalenzi gakigendamu yadde bakinganya obeera defensive naye wateetaga kuba mbudde omuntu ye bambi akugamba bya mirembe era gweyagala kubeera kubanga baakugamba ddanja basajja era omugambo yagala kubeera nga bba wa Jose kati Milka ne Jose akukankaddemu omba musoma Bayibuli po agamba bw'oba osobola tofumbirwa kuba ye teyafumbirwa yes alina ensonga zaawo lwaki tewandifumbiddwa the Bible says muzaale omusajja nalekanga kitaawe ne nnyina ne yeetaba muki ne bafumba ne bazaaha kakati Pawulo ate ye n'agamba bw'oba obadde osobola okubeerawo nga tofumbiddwa don't get married why bizibu bino beerayo you have to know era leka batugambe ekituufu nti mu bufumbo waliyo ABC and lwaki bote bavaayo lwaki oba obinga no Paulo bwagamba nti no bw'oba osobola tofumbirwa akulaga ebibi ebiyinza okubeera omanyi lwaki bagamba abantu nti bw'oba oyagala okubeera bw'oba ofumbiddwa beera na mikwano mifumbo you understand because mugenda kuba mwogera the same language but this is the farm I'm talking to people nga oluddewo ofumbirwa nga naye all your friends are married okitegeera oba ogenda funawo omusajja okujjako okwagala basajja babanna abafumbo me what I'm giving examples of things that make us naddala women who are in the corporate world not to date oli omuntu ajja n'akuteekamu ekintu n'akukabira omusajja adeseewo abaana nedda waliwo ekintu kyeŋŋamba nti njagala tusooke tugendeko komulamuko bwe tukumale tugenda okutandikira lwa nsonga embeera z'edda abantu tebafumbirwangamu niyinza kakati zikyusa nkukulisaayo nnyo mukuumulako obulungi ali ku Spark TV kyekola kyamaanyi nkujikiza nti tuli ku Malachi Eco Lodge esangibwa Kitenda yagala okuwummulamu akatunzi akalungi nga kaneeno kankaseka kunyweremu olabe bwe ngendo kayisa mu miro kikalome Malachi Eco Lodge ono magwafa gwalero kuli ku nsonga lwaki ennaku zino abaana abawala basanze obuzibu okufuna abasajja ab'obuwangazi abasajja abandiyagadde batwala mu church ebintu fuuke ddala official kufa kwe kulitwawula
Otegedde mukumbula muko waliwo ensonga zibali tugezaako kutaanya naye kati njoga tuko tutandikira nga ngena buuza Rosie. Lwaki olowooza nti no olowooza nti standards abala ziba settings ze zimu ku kibalemesezza okuba nti bafuna abasajja era bwe zibaawo standards ki ez'enjawulo z'oyinza otogamba? Ndowooza to a higher extent I should say standards abo ababawala b'omulembe guno ze tusettings ze tusetedde okubanga obodi awo tuluddewo okufumbirwa. Ekisooka oyagala omusajja nga muwanvu ng'alina 6 packs ng'alinamu ne ku ssente ng'omusajja oyo awunya bulungi ng'omusajja oyo alina masters degree omusajja oyo kwegamba n'ocreatingawo ekintu ekitaliiyo. Kati obuzibu bwe tukola nti kati gwe ngeri tasaaba mufuna omulundi gumu n'ofunayo kati awunya obulungi n'ofunayo wa boodi kati n'ofunayo ow'ebitabo n'ofunayo n'owa ssente kati gwe bw'obagattaawo obakyanga lumu ate munnayolooza bibeerawo awo bonna babeera ba mu kisenge. No, that is the biggest disappointment. Nti omu atasaagamba let me shoot my shot nti kale nfunemu mu bano but you sleep with them all. Mind you buli omu n'agazibuge n'agasiraaniga and all that and of course you know ati n'olinda omusajja oyo g'ocreating the imaginations zo nga taliyo nga ge mazima kati bagabanga mukyala mufumbo until when you not nogaba what is my priority nti nze njagala musajja ng'atya Katonda ng'alina mu ssente nze ngamba nnyo abawala buli muntu funayo priority gy'oyagala obanga omusajja omwavu nnyo akuwunyira bubi togera na wa boodi kubanga tikijja kukola like funayo priority yo tojja bifuna bitano naye funayo ky'osinga okusoosowaza tize bwenfuna eyasoma n'eyitibwa tujja kwezimba bw'omufuna gendera awo you pray about it and yeah you try your luck kati tuteekawo standards z'abasajja abataliyo kubanga nawe siggwa oyo bw'obuuza omusajja wo n'onya kuwasa Tendo ajja kugamba Tendo mwagala ne nakye simwagalako kitegeeza nawe taliyo nange alina byaŋŋumiddeko genda n'atikingako ebisatu as long as osobola obigumira waliwo kyotasobola kugumira nti omusajja ono alina ebintu bitaano naye ekibi kyalina kimu kinsazaamu ebisatu byonna kati noonya ekibi kyalina ku gwe totasobola kugumira if you cannot toyendera mu bufumbo kuba kati ffe bw'osalawo gamba nti I do paka okufa we kuli twawukana genda because omukazi bw'otandika okulowooza nti mufune kubanga abantu bagamba mu comment section mbu abakazi okwenda kiyamba ffe biraba mu comment section abasajja bo basobola okwebaka n'abakazi nadda nga ali nnomo naye abakazi simanyi lwaki history like research eraga nti omukazi bweyebaka abaka n'abantu they can easily notice nti wayenze so you're going to lose this thing kyobadde osabirira wa kyobadde okwatirira over the other man who is not marrying you plus nga sinaba kufumbirwa abasajja bw'oposinga okukyala nalaba nti no stana alina ettima before you get married abasajja babeerayo nga basirise n'abaali baggaana edda ne bwali bwegomba edda n'abaali bonna ne basirika kati postinga yakakola aka Kimbugwe n'ava eri Lukyamuzi n'ava eri bannange I wanted to marry you you look so beautiful wait where were you you understand which means abasajja bamu they are enemies of progress they don't want to marry you but still they're not progressing. Kirangira bonna bategere nti ze sinafuna ntwala. Ekyo wakyogera dda. Anti kyengamba. Banaye Live Spark TV omwana ono gwola w'amagulu amalungi smile ennungi kampala n'emirano alinga bwali. Well. So byebyo. Okay. Standards ki ez'enjawulo abakyala b'ennaku zino eno zibataddewo ng'abedda tebaaziteekawo z'omanyi Melka. Ekisookera ddala tukulembeza nnyo ssente mu mukwano because gundi yalabika bw'ati ku mukolo gundi yakola bw'ati ne bw'ati eyo y'ensonga enkulu etulemesezza okuva ku lugi. Njagala omukolo gwa kakadde ate abedda babatwalanga butwazi nga talina mikolo gyanjawulo gye bakoze. Twe tugenda mu baana abalokole ekibalemesezza ku lujja nze siva wano nga tebampasizza tebakoze ekyo which is a right thing oba okitegeera naye sometimes olina okuwa omuntu chance omutegeere oba okitegeera omwami tagenda kuva eri ate bo balina this thing njagala banyanjule
bakyale banyanjule bakole ki naye lwakuba omwami oluusi talina ssente aba teyeeteeseteese ebyo nabyo tagenda bikola naye ate nga musobola okwogerako n'akola kimu ku kimu naye n'omukkiriza oba okitegeera then the other thing it is we are too timing ekyo kintu kikulu nnyo abaana abawala tuyina ono tuyina oli katutuukaawo n'oba confused kubanga bagamba nti beerako n'abantu bonna olaba ani asinga date them all and marry one oba okitegeera kati nosanga nti ono talina kyoyagala ono talina oba okitegeera kyokka you're both dating them at the end of the day gw'otayagala n'agikuwa empeta nobeera confused then the other thing we're looking at ekitulemesa naddala bali mu corporate world oyagala kwagala you when you fall in love it's not a woman to chase it is a man to chase definitely you understand yensonga lwaki olaba enkoko ensajja zezigoba enkoko enkazi bw'olaba embwa ebeera ku hit because of what of a female dog you understand embuzi byonna kati ffe bwe tunagamba nti me I want somebody whom I love bagenda tumenya emitima alright Rosie nina ekintu kyenjagala okubuuza olowooza social media influencinze nnyo oba y'emu ku muzinziko oba omutango ogulina kigwonoonye mu bakyala b'ennaku zino okwanguyizibwa okufuna obufumbo oba abaami abalubeerera nga nze yakakola emikolo waliwo abambuuzizza twabadde tukusuubira okuyita abantu nga 100 kubanga abantu obalina omukolo nga guli webati ne bwebati kubanga betulaba so tuna ebintu byetukopye ku mikolo gy'abalala bye bakoze ne tunaffe ne twagala tubiteeke mu mikolo gyaffe abamu ng'oli wagamba emmotoka bazizzaayo kituufu basobola okubanga bazizzaayo abamu emikolo gyabwe asobola okwejjako buli kimu okusanyusa social media nasigala nga munaku because after marriage after the functions oba obwavu buvaawa olaba waliwo video gyenalengera ku social media recently nga waliwo motoka yabadde Harrier naye ngeri ndowooza kubagita Kakaria ngeri ku mukolo omuvubuka yakwata video yagipostinga nga agamba naye bannanga abakazi kiki ennyo ekituufu bagisibyeko ne kana akamuli ka red maaso ng'era emmotoka gye bali sikola ki nga n'omukolo tuwulira endongo esindogoma waliwo abayitala bali mu makanzu nga ndowooza omukazi yatadde pressure ku bbaawe ti nze njagala nkanga ab'ekyalo oba nze njagala mmotoka ekintu bwe kityo my sister omuvubuka n'agamba lengera emmotoka mazima gye baleese bannange ng'oba Harrier ya myaka gya ddi naye tunuzaako munda biramu tulengera ekiri munda entebe zaakutukakutuka dda nkadde nga bagyozezza okugita like ngoba oyeze motoka emipiira mikadde ekimotoka kikadde munda batuluzaamu naye nga ndowooza yataddewo pressure olaba oyagala okukakasa ensi ate ne bakukakasa alete emotoka bw'oyogedde pati y'emmotoka mbona batwaga nnyo okukola ebintu ebityo nze naliko ne event plan omunga tupulaninga emikolo gyange nangamba Rosie tusobola okukyangamu oli sita koze what are you saying ni sita naye nsebe nnyo mu bantu abatalina nnyo kye bali I'm sorry to say omusajja alina ssente ez'eddala tasobola tumuteekamu ebintu by'ekisiru bunkukangemu kiri kuba n'abalina amaalo basiga ssente your man is worth okuwa emmotoka eyo tayagadde gikuwa kati your man asobola okukola omukolo ogw'ebbeeyi tayagadde kakasa nsi like to appreciating ekika ky'abasajja be tulina because singa omugamba nze Rosie nkola ku Spark TV bw'otakola mukolo bwe guti sijja bikkiriza ajja kikola wasigala kuli yes no asobola kikola nze musajja yange yambuuza ebintu byenjala omukolo gwenjagala ne tugonda ABC nezijjukira nengamba okay there is now me and my husband not the entire world you after that mukolo nemugamba you know let's do this still on social media abantu tukoze nnyo ensobi waliwo abantu abakyaffordinga and it is okay yes definitely waliwo abantu abakyaffordinga nokera nolaba bambinga the girl really deserves it atenga bakitesezzaako nga bakisobola naye waliwo bwe tuteeka abaami baffe ku pressure oba okitegeera omusajja n'agenda mu mabanja me I sit with these people who guy abalending abantu era buli omu agamba nze sobola kuwola musajja ku lwaki naddala abasajja ng'agenda mu mikolo kubanga abasajja abakazi babateeka ku pressure kyokka omukolo ne guggwa ate ne bikola ki ne byonooneka then abalala waliwo omulala nga status ye agamba kati ono omukazi gwe nnina ku status ye
mukuba emikolo ate ntandike musaba ssente zive mu nsawo ye. I'd rather not live and wait. Kubanga abaami baffe omusajja watuukira okugamba nti will you marry me aba yeesobola. Oba okitegeera naye kati ffe okutuuka n'omusaba kino famire eyagala kino era nga bw'okisekakasaamu tukola emikolo nga famire nga omusajja agenda kutegekera okukyala kwe wammwe okutegekera okwanjira kwe wammwe tulina famire zaffe nga zakupushinga omwolekere n'embaga ate era yakakasa kati muddeyo wammwe famire eyali ekupika yesooka okuseka muli mabanja tewagenda kuba mirembe. It takes us back singa abantu ojjukira embaga za mu covid yawo those people abantu ba papa bakitoza nti bapa ne bakushiga kyatuyambako n'ekirala family families can put on pressure kineno Milka ennaku zino basajja batono abandiyagadde obufumbo obwenkalakalira oba just kigambo kiri mbantu abasajja bena kuzo tebagala kuwasa just kyogera bwogerwa oba dala kituufu ku ground kwe kiri abasajja bena kuzine nabasinga tebagala bufumbo wankalakali abasajja bena kuzino abamu tebali bantu bagenda settling down of course bagalo getting married but they don't have the money obo kitegera ate obufumbo buli expensive no emikolo gwalabye okukyala kwennaku zino walabye okukyala kwennaku zinolabye waddiko just let me cut you short katono Milka ekyo kiba twogerako pressure ey'abantu abalala osobola nakola indo introduction hani yantuga nakola indo kukyala abawala abalinga gwe bali batono abalinga gwe abawala batono abasajja b'ennaku zino bakimanyi kasita ayogera emikolo famire y'omuwala yeesooka n'okukyala nga babikola tuweereze ssente z'okutereeza ewaka tuweereze tusiige ennyumba omusajja gw'okimanyi kasita agamba nti agenda kukola emikolo bamugamba alina okugula emmere alina okwambaza kojja alina okusomesa obuvunanyizibwa bwonna atandikirawo oluusi n'omuwala abambi abaamanya ensawo y'omwami we but family pressure kati agamba sigenda yingira mwezi entalo kambireke siwasa yes abamu n'agamba kansooka ennoonye ssente kuba obufumbo tubutadde ino bango ina miliyoni nga 2 ku account thank you tubutadde naye bannayuganda singa tunakkakkana ne tuddayo Nigeria. I like the way Banyankole do it and Banyoro and Bachiga the westerners bali so humble when they're doing emikolo gyabwe bali simple kyamwenge no bana mbuzi omwana obaddala egoti ebadde ekyaliko ng'omwana agenda oba okitegeera ebintu biri bakola batya bakakasanga batya ekintu awo wenyini kukakasa goti yabeeranga keti awe tugenda ogendera mukuumulako batukomawo tugenda tutandikirawo tulisaayo nnyo mukuumulamuko obulungi Spark TV kyakola kyamaanyi nnyo abadde afulumye mugamba akumawo mugambe nti they are back we are back watugende mukuumulamuko waliwo ensonga eya got ebadde mu ddiro naye nga njagala nkujjukiza nti omulama gwaffe gw'olunaku olwaleero guli ku nsonga ya lwaki ennaku zino abakyala balwawo nnyo basanze obuzibu okufuna abasajja abaagala obufumbo obwankalakalira mpozi n'okujjukizaamu tiri ku Malakai Ecolodge esangibwa Kitende siyandyagadde ekifo ekirungi ekyokuwummuliramu ng'olengera enkima olengera green ebyokulya n'ebyokunywa ebirungi enabeera Malakai Ecolodge Rose tuyede mukumulako ng'olina ensonga gigusa olina ekintu kyoyogedde n'ogamba nti nno nga batwalawo gooti in case omuwala nga akyalina gooti nembuuza bakirabanga batya omwami wo ne sengaawo bakola batya kusinziira ku byempulira bino byambu mbu wange byeyaŋŋamba badde manyi nti bagireeta kunze mwennyini anti sinafuna mwami era n'ensonga sinazigendamu naye nga banagitwala bajja kugireeta ewaka embuzi kasi tugikolere good lord Rosie okusinza ku kyawula kiraga nti senga abeera mu roomu ng'ensonga egenda maaso then nakwataga amasuka ne gaprovinga nti ddala obadde got ekyaliko Milka abakyala balinamu kasente oba bakozemu kasente batiisa abasajja okubayagala obateeka okubafuula official women yes it's true batiisa abasajja kubanga in most cases omusajja atya n'agamba nti omukyala ono anampa respect oba okitegeera ate ekisinziira ku character y'omukyala abamu bayinza okuba ne ssente n'asigala nnomo ng'awa omwami we respect tamuswaza mu bantu naye waliwo omukyala ng'alina ssente
akuba n'essimu n'agamba nti fumba emmere yala obuliri ye nkomyewo lwaki toyozezza ngoye nga waliwo n'abagenyi abo. Yes. Wow. So most men fear abaami omukyala abamu si bonna abamu balyoke agamba yinze wemba sisobola omukyala wange asobola okugattawo naye waliwo oli agamba nze saagala musajja nsinga ssente mukazi ansinga ssente rather kubanga first of all agenda kuba tampa respect agenda kuba tampulira anyooma bwe tugenda ku mikolo yayogera kugamba ye musajja oba wali owuliddeko eŋŋambo gye baga nti saagala mukazi ng'ate ye musajja mu maka oba okitegeera lwakubanga asasula rent ayingira ku maca waliwo n'abakyala se babakuba abaami. There's some men who do not want it because of character issue. Anti abakyala bwe tufuna ssente ate tusukka omukazi nakuba omusajja ng'alina ssente kati bamanya batya nti no yamukubye kuba omusajja aba alina osirika omusajja omulaba abantu abatayogera mbale mayimba bayo n'agamba bwemba ku mikolo abakutte ensawo ya mami gwe tobalaba abaana abakyala abadeetinga abavubuka abato nga mugamba massage ng'ebigere ayinza oba yengeri gye beeragamu gundi batya omusajja nga just alina omukwano mukazi we era nga tamuswaza era nga byonna bikola mu mirembe just waliwo omukwano kati mwamanyira abasajja balina obaga kulembera nkusangeyo nedda omwami alina okuba omwami Jose omusajja alina abaana bakulidde eri. I'll give you an example. Mu butonde omusajja yayina okuwa mu butonde. Yes. Olaba enkoko zino seggwanga olaba enkoko zino ziseggwanga bweba ng'eri ku heat or something esooka n'ekwata ekinyebwa n'ekibojja bwemala okubojja ekinyeebwa ekyo zino enkoko enkazi ne zijja ne zikola ki ne zikirya naye bwemala okulya wabaawo enkoko emu gy'olaba ekola ki esasulira ekyo ekinyeebwa kyeridde. Embwa bweba ng'eri ku heat esobola okubeerawo n'embwa zineziwaza enkazi neziwa emmere nekola kidededede naye bweba ng'eri ku hiti ejja kutambula wonna ng'enoonya embwa oba okitegeera. Mu butonde kiri nti omusajja yalina okuwa omukazi era baakola bubi nnyo okujja abakazi ne babateeka mu maaso ku lwanjo kati right now abakazi we tuli twayitawo mu ddiiro twayitawo mu ffumbiro tuli mu kkubo batutomera tetumanyina gye tulaga. That's why we are saying that ennaku zino the single mothers are many because women respecting abaami. Omukyala ng'alina ssente n'agamba nti njagala kugula eri ennyumba aba agigula naye edda kyalinga nti omwami yayiiza yateeka oba kitegeera ng'omwami era omulaba omukyala. There is a difference between omukyala alabirira amaka n'omwami alabirira amaka obalaba oba kitegeera ono abamuwa respect ne bwayongerako omukazi agamba daddi bwatyo bwasaze era obalaba babamira mirembe naye kati mwongereko omulala byebireesa abawala b'ennaku zino okugamba nti so abasajja batya abakazi abalina ssente babamanyira babongerangako abakazi nga munange olina munange batya abakazi bwe tulina obuba naye bino byakyuse waliyo abawala b'omulembe guno nga balina ssente nga balina empisa balungi respecting omwami mwe bwamugamba 11 anoonyezaawa tufudde ffe bwenti bwofukamira era dda nnyo mwami batsange ekyo wakitegeera kati naye wali eri ng'okyazikola anti wulira nze kati kankuyolereko katono bwe nakera ku makya nze saaga buge mu bufumbo neseetinga yes nakera ku makya neŋŋamba okuva n'olwaliro sikira kuddamu kudeetinga bakaceere basimanya biki ebyo ebyo neŋŋamba ng'erako ebbaga yange bweyiti nga sideetinga mukama njagala omusajja bwati ne bwati ne bwati okitegeera bonna n'obavaako nyabavaako kubanga ensobi gye tukola ani Rose nti ogamba nti no kati ono muvuddeko oba mukama mpa omwami naye ng'okyalinayo obulala nga butaano ekyo kireke kiranga ogamba Katonda nsabayo omugaati ng'olwedde olinawo wanena akabaani kati bwe byonna wabita nakera ku makya I was intentional I was tired of the boys I wanted a man nga nina nebyenjagala sibisanze bwalala era naye bwe yajja nasooka naye nno nemudingisa nkubuulira njagala ompe qualities ez'enjawulo omukazi z'alina okulembeza nga anoonya life partner. Ekisooka tabuli musajja gw'olina don't date more than one. If you do not have a man you can consider among the people that are trying to approach you bate bonna bw'omala okubata bonna bweseetinge
kanchoke tewegattagatta bya jenjeero. You're praying for a man webase n'obwekisiraani okitegedde soko dampinga abo abantu bwomala weeteekemu karakita y'omukazi omufumba abeera atya bwobadde obigulira ku TikTok okendeezaako bwobadde oyambala bubikendeezaamu bwobadde oyagala like presenting era ng'omukazi ayagala okuwasibwa nze mukama wange yangambako kimu dress like the way you would love to be addressed 100%. weesaleko emikwano egitakugatta ku mboozi ekutwala mu bufumbo tubeera n'emikwano the so called nze sifumbirwa tukavugiddewa tugenda mu bbaala yaawa b'ogamba tebalootangako nakufumba ate tebakyagala kyokka gw'okyagala bw'omala okubeesalako ebyo ekisinga okubeera ekikulu present the kind of a man you'd love to get married to God. Omugambe Katonda nze njagala omusajja bw'ati bino ne bino mbitadde weerumye ekisinga okunnyumira bw'omala obikola bakibirige bonna baba bajja waliwo omusajja asobola okujja nolanga notice kati by'oyagala n'ogamba neggwe nno naye ndaba Wycliffe oyo nga munyuma naye ndaba nga Wycliffe ate ye musajja wange you give Wycliffe time bw'omuwa obudde since toyinayo baku distracting abalala Wycliffe ogenda omulaba nga ye musajjawo surprisingly Katonda n'akikukolera. And that's the right approach. Understanding n'obugumiikiriza birinza kuyamba bitya mu relationship z'ennaku zino eno? Ekisookera ddala omukyala alina okumanya nti obugumiikiriza kintu kikulu. Patience pays. Ate ffe abawala kyatutondebwa tutuuka ne tufeedinga. Bo the more they grow gye bakoma okukola ki okulabika obulungi ne wealth multiplying. Naye ffe ate tutuuka ekiseera ne tukola ki ne tuggwako naye bw'obeera mugumiikiriza n'ogenda ne Tomu oyo nga mwavu eno Grace gy'abadde naawe oba ekisa ky'omulaze nga tayina kyovula batera nnyo ogamba ku mukolo nti omukyala wange angumiikiriza oba okitegera ate bw'akula n'alabika bulungi n'afuna ssente eyo Grace nga gw'ofeedinzi omukyala ate ye mukomyawo n'akulabirira so the curve it's simple. Abakyala ffe tukkirira bwe tuti abaami bakola ki bambuka kati omukyala oba obadde tolina bugumiikiriza ng'okyanyooma omwami nti talina ssente tannakolamu bookera ku makya ng'olina emyaka 36 kugenda waggulu ng'ogamba kale gundi oyo yaŋŋamba mpase ne luli yali mwavu buzibu ki tewamugumiikiriza tewawuliriza naye ng'ate ekintu kiri nti wuliriza tegera vision ye mutegere ng'omuntu musupporting bw'ogumiikiriza ofunamu nnyo ekyo kizudde kati. Okay. Rosie, self-awareness yayamba ki mu kukyuzinga partner? Kati okwezuula, right? Yes, okwezuula nga gwe omuwala. Kuyamba ki mu kukola ki? Mu kufuna partner, life partner mu kiseera nga nze ndowooza bwe weezuula omanya nti naawe toli worth kufumbirwa. Nti omanya nti nange neetaaga nze. Okay. Njagala omusajja alina qualities zino wammanga naye bwe mba mufunye kweri yanjagala oba nedda yandiagadde omukazi okay yes thank you nti nedda kati bw'okizwa n'ogamba njagala omusajja bw'ati manyize nnyo obuzibu n'abantu abavumirira abawala abakola emikolo nazina nnyo ku TikTok ku mukolo maybe for them they are okay nga n'omusajja ali okay nakyo bwe kye kikulowozesa nti omusajja yabadde ayagala ali bw'ati beesanga nga nalabye omukolo gw'omuwala nga introduction bakwa photoshooting omwala emukaleteekako meeno bye baateeka wali maybe they are okay. The husband maybe yali agamwala ali confident. Nagenza okunoonyereza ku mwami nga naye y'omu. Kati beezuula nga beebo. Kati mmanya bwe manjagala musajja nga teyandyagadde nkuname. Kukusinziira ku quite zenjagala kati nkendeezeemu. Bwe manjagala omusajja ow'ekika bwe bati like you position yourself when you know the kind of a man you'd love to get married to. Nti kikuyamba obutakola nsobi kukyesinga by'otalifuna. Kubanga bw'oyagala okugoba omusajja alina ekirooto gwe ekiri ewala naawe nga gwe muli banjawulo nnyo muli mu nsi za njawulo oyinza obutamufuna n'okomekereza ng'ogamba abasajja babuze abasajja abaagala okukwasa se tubalaba naye kumbe you're attracting a different category of men, not the ones you're praying to get, but not the ones you would love to get. Okwongera ku self awareness kiyamba nnyo naddala okulaba family gy'ova
ewaffe tufumbirwa bwe bafumbirwa balwayo lwaki tebafumbirwa balina obusungu bakuba abaami bakola ki ebyo byonna bigenda kuyambako tuyinza okugamba nti abasajja maybe be batandaba naye nga kye twayogedde bw'ogenda ne mukyaki nabo baga generational curse you understand so weezuula otegeere buzibu ki oba maybe abasajja bano mbakuba nnyo ssente oba njagala nnyo ssente oba I've set the bar so high oba obuzibu buli kunze oterezemu oba ndi mukyafu oba you understand oterezemu oteminge down waliwo n'okuba recently a friend of mine told me mukimanyi nti abawala abavuga amamotoka gano amanene mutiisa abasajja nti obanga alina abaana uvuge motoka nene wishi eze motoka nene you understand kati n'omuntu eyandize waga oyo namusobola nagamba tone it down omulala yanyumiza nangamba yayina mukwano of course she was sending a message and it reached yali agamba nti yayina mukwano gwe nga alina sente nyingi nnyo naye ng'atuuse ofumbirwa the chick used to work in the bank kati family ene emugamba okimanyi nti otiisa abasajja lwaki toolekaako mmotoka waka n'olinya ku taxi. No. Sometimes you need to tone it down. I'm not lowering my standards. Let me tell you, it's not lowering your standards, but you need to write. But that is my car. Let me tell you. I'm an actress. Yeah, you are an actress. Ochimanyi abasajja abagagga sometimes bed disguising to get the right partner. Because people get married for different reasons. Oli ayinza getting married for money. So not to get a personally money minded. Tone it down. Don't lower your standards. Okumira kyotajja kumira kyonazza bannange. Don't let anyone make you fit. Kati labayo. Nze taxi nga ne motoka yange kubanga njagala onkwane. Wezuula and tone it down a bit. No, I can't. Abasajja bobadde obetinga Rosie babadde bakula bukuzi. No, I'm not faking that car. Wabula tujja jongerayo eno episode. Tubadde ku nsonga ya lwaki ennaku zino eno abakyala basanze obuzibu okufuna ba life partners era ng'ensonga ezijjalo zoogeddwako oba oli mu kiseera kyekimu oba ng'oli mu kintu kyekimu bye twogeddeko ndowooza ofunyemu kimu bibiri bisatu by'olinza okutereeza maybe ofune omusajja gweweetaaga njagala otisiibule Milka otugambe ne byokola waweetaaga okuwagira gye bakuwagire briefly lwansonga obudde bwatukutedda. Okay. Njagala gamba buli muntu yenna alina atulaba ku Spark TV nti weewaawo oyagala kufumbirwa olina lisiti nnene gikendeezeeko. Funa omuntu atya Katonda ate ng'omuntu ayagala family kendeezaako ku lisiti njana kiremerako bwe kiba kyetaaga kwezuula kutoninga down. Tone it down a bit. Ebiseera ebisinga tugenda ku high end ne tutiisa abasajja omuntu nalowooza nti maybe ono omukyala mufumbo naye nga toli mufumbo. Ekirala amanya nze Milka Irene nkola ku Spark TV naddala program bagiyita okikola otya nsuubira wagirabye ku ssaawa 12 ate Monday to Friday nkola program bagiyita Spark kumakya. Ebirala ebyange mugende ku mutimbagano gwange mujja kuba mubiraba bulungi. Oliyo ngaani ku mutimbagano gwo? Milka Irene. Okay. Tweyanza nnyo kubanga otwadde akaddeko. Tweyanza Rosie. Milka wazanya ka deception. Okazizza. Muli mukalaba ya. Bantu bakomentinga buli wenkuteekayo deception. Kasa NTV yakabateddeko NTV celebrity. Amanyi I appreciate a fellow actress. Oh, thank you, sweetie. Rosie Tendo erinnya ery'omwami ngena lindako digattako mujja kunyiiga naye nga anytime from now. Yeah, mukimanyi oba naye kale. Rosie Tendo on all my social media handles njagala okubajjukiza nti omukyala okulabika obulungi kikuyambako n'okukola ki. N'okwanguya emikisa gye egy'okufumbirwa ntunda ebizigo ebyokulabisa obulungi oyagala kusala mubiri oyagala kusala lubuto kwegamba ebiringa ng'ebyo omukyala nnyambaza Adorable Fashions asangibwawo ku Galilaya Plaza obasobola bakubirawo ku 07 04689227. Tulina amaduuka ag'enjawulo ne ku Ntinda Emesa Complex Ntinda. So please support them. Oyagala kagoye konna kolaba page yange eriko engoye ennungi eriko engoye nnyingi page zabe ziriko engoye so oyagala bifaanana ng'ebyo fashion banoonye ko Rosie Tendo
bwensigadde. Obadde mulabi mulungi obwa Spa Girlfriends era munayitwe jangu ko ne Sunday ja tugenda kubeera wo kinene repeat yaffe yalunaku lwa kusatu essaawa 9 ez'emisana just in case nga bakubidde essimu ate ne episode number nekuyitako osobola okutusanga ku lunaku olwokusatu. Nze Jose Naji oba Most Wanted nunya ku TikTok, Instagram, Twitter yonanga Most Wanted mpozi n'okujikizaamu akatono show endala gye nkola gye Sunday yagadde osubirwa nsonga ate yo njawukana nnyo n'ono gw'olengera wano eno bagita tukiggale ngero Monday to Friday essaawa 11 mpaka ssaawa 1 ez'ekiro. Mbaagala nnyo musebe bulungi mwedaba.